Serunkuma was remanded at Chitara prison on charges of possession of military stores. He was accused of having military pimps and red berets of the National Unity Platform. His case was adjourned to January 4th, 2021. Surprisingly, he was never arraigned for trials. Sources say that he was due to be tortured and he was undergo a custody at Chitaria. Even to visit Serunkuma, a regulated and widely prohibited, an issue that has scared his relatives and lawyers. Credible information coming as of today indicates that Serunkuma reportedly breathed his last on 31st December, which explains why he was not produced in courts of law. Given his pronouns, his politics, Nansana state fears that the announcement of his dismissal could trigger protests, which is why they have opted to conceal this until the elections season phased off. Kino kye tubagamba. Abaana bangi bali makomera bali mu kutulugunyizibwa bali mu kuttibwa nga bawagira enkyukakyuka y'ennopu. Nabagamba nti Yosero tabasira mutano wa Karekezi ne babbi banne bajja mu Uganda okusaanyaawo n'okutta bannayuganda. N'ekibali okutegeera. We twogerera abaana bangi bazikibwa mu kirindi mu ntane ez'enjawulo ku mafaamu g'abaana basajja ku mataka ge babba. Abaana abattibwa baana Baganda. Olwaliro nno nzije ne information tegenda kubeera nnungi era tegenda bawoomera nnakabululu. Njagala mumpulirize bululu bino si bimuli nkiddamu bino si bimuli. Tuli mu politics kubanga atakulekera naawe tomulekera. Information njirina ngenda gibabuulira atya ng'owulira otya. Va wano genda olya ebibeerengo ddema bangi wa TV onodda nga video ewedde. Sharinga video eno ebyokusaaga twabivuddeko bw'osirika ofa ate bw'oyogera ofa. Bwe tunaasirika obusirisi ne batukyunya ne batutulugunya tetugenda kusigala nga bwe tuli until bwe tulibalating ensi eno nedda ku muzuli kweyina okuba. Otherwise ebintu by'okufa tulina obiteeka ku bbali kubanga buli afa tamanyi gy'alaga era tamanyi gy'akola ki gy'agenda. N'olw'ensonga eyo Omuganda waffe ono Serunkuma njagala obbagamba nti olwaleero mulayi mufune nga yafa dda y'oyo Muganda waffe Serunkuma yali yesimbe ku kifo ky'obwa kansala enansana mukama amujjuludde olw'ensonga nti bano abasajja baamutta dda ne bamusirikira ne abaana bangi. Jjukira waliwo ne muganda ffe gwe bayita waliwo muganda ffe eyali ng'omwogezi wa NUP gwe bayitanga Julius Katongole naye tetuddanga mukula ebimukwatako wadde okumuleeta mu kkooti okuwuliza emisango egimukwatako. Newankubadde Julius ono yalinamu buzibuzibu naye twagala kumanya Julius Katongole yabulirawa nga munnayuganda era yali ayagala enkyukakyuka kiki ekyamutuukako. Abantu bangi nnyo tetukyabalaba mu society nga Museveni yabawamba n'ebitongole bikuuma bene be babuzaawo. So nno bye bye tugamba buli bloga wa NRM ajja ku mutimbago n'atandika okwogera folofotto. Kino kibabuulira. Buli bloga NRM ajja ku mutindo otandika okwogera folofotto nga muli mu kuttisa abaana baffe. Nkimanyi mwatandise n'okukola profiling nga mu profiling abantu abamu abawagizi ba NUP n'abakola underground wa NUP nga mbasibako amatu g'embuzo baliisengo. Nkiddamu. Buli muntu wa NRM gwe musanga ku kkubo mu kibuga Kampala ng'atambula mumubuuze ebibuuzo bino. Nga teboogera ku bantu NRM besse. Nga teboogera ku bantu SFC beewamba. Nga bo tebabawamba. Before nga tebannakola manyanga ge bakola ku TV okubabuzaabuza. Waliwo omukyala ka video kendabyo olwalira nnumbye nali namwesonyiwa dda. Ne munjagala njala mutaagi ngiri wano omukyala gwe bayita Nakangu yeeyita full figure. Nina information ya bigambo nga bisatu bina. Nnyo jattegeera nti nakkolako dda profile emyaka 2 emabega ne nkusiriikirira. Nolabika otandise okuva mu layini yo njala nkubiga bigenda kubeera bibiri ne bigenda kubeera byamaanyi. Njabbire tales later ne mumutaagi ngiri yakoze n'anyiga PSB naye nakusiriikirira dda. Kuba manyi emizeejo buli kimu kyokola nkimanyi ne profilinga dda. Kati njala tandika ndooza ekigula lugindooza nkimaze probably ndooza tugende ku video entuufu. Bano abantu bwe mulaba baloosa nti bate ne bali mu kutya bali mu panic etabangawo. We twogera baminisita bamu bagezezzaako kuddusa bano batwala mu nsi nga America ne Bungereza abaana bamiddwa visa ne famire zaabwe zimiddwa vida abala banoonya bayita ne tebalabawo. Kati wenjagala obbagamba mu ntaagi ngeri Yesu tabasira mutano wa Karekezi information gyesembayo okuwa ku ye njagala eberenga ekigula lujinga sinagenda ku nsonga endala. Maze wiki namba nga nkola okunoonyereza lwaki Museveni ayogera akankara ennaku zino akanula amaaso nga tegateredde mu kiwanga ensonga zizino. Museveni bwajja mu public abalaga nti mugumu nnyo era n'abalaga nti amaanyi agalina naye akimanyi bulungi nnyo nti ekigenda omukuba takimanyi. Y'ensonga lwaki batandise okuddusa abaana baabwe abamu baabali babafulumya dda nga ne gye bali nfunye information balaga ntandika okubakolako profile abaana bano ne famire ze bazireporting okudda mu Uganda gye boonoonye. Yabadde ku interview n'omukyalo bawa BBC wa Al Jazeera nambuuza ebibuuzo bingi ng'atamu ebiga byabadde ayogera. Kino kikulaga ki
kikulaga nti omumpe mbono ali mu panic. Museveni njagala kubuuza, if you are not panicking ngero omanyi nti gofuga eggwanga lino ng'oli mu kutya, kiki ekyakuddusiza ente ezo zijja ekisozi otuko zitwale Tanzania emuzimu ziri Congo? Museveni bw'oba toli mu kutya, kiki ekitandise okusengusa ebyobugagga byo obimu bitwale Congo ne Tanzania? Information jenina 2 weeks back watandika okushifting ente ezo ng'ozijja kisozi farm, kubanga eno farm tugimanyi yali ya government. Ngere yali kwasaganya ku sendeketero we Makerere n'abannanyini ttaka abaliko abafamire abambe bwajjako ettaka lino. Nfunye which billion bega nzize nfuna information nti ente zino muzitwalira mu loole eziba tezisobodde kutwalibwa mu loole ne muzitwalira mu nnyonyi y'amagye ne muzituusa gye zirina okulaga. Zino ezaffe zino zinnyoko yali mawa ze mutwalira mu loole kubanga zo zaaguma, naye zino nusu Bulaaya muzitikka mu nnyonyi kubanga zo ziringa biti bya muwogo zibumuka ne muzitwalira mu nnyonyi okuzituusa ze mulaga zonna sente za muwa musolo. Njala kubuuza Museveni, gwatali mu kutya kiki ekikudduse ebisolo ebidduse mu Uganda? Njala bategeeza nti kisozi farm essaazi ne banga eriko ente emitwalo ng'esatu, Museveni asigazzaako ente nga 8 esinga zonna yaziddusizza. Gwatali mu bbi atali mu kutya, lwaki oddusa ebigwa by'obugagga byo ng'obiddusa mu Uganda? Kyenjagala okubuuza Museveni, lwaki oddusa ente ezo mu Uganda zonna? Kisozi farm ekalidde tekukyali nte. Kiki ekikudduse nga toli mubbi? Kati video etandise. Ekigula lugi kiwedde. Ntandise bwenti. Twabagamba wano nti ekibiina kya NRM tekisobola kufuna wadde obuwagizi obuwera ebitundu 210 mu kalulu akajja. Ne beebuzaabuzanga bafuka banaaba kwe kutandika okukola kye tuyita stunts mu mawulire na buli kimu nga batandika okubuzaabuza. Ekyabajjisa okujja ku kiserebe kya NUP n'okugenda bitundu ebirala byonna ofiisi za NUP eziri okubbayo atayazi zaffe oba ebyambalo ne mutandika n'okubba kaadi zaffe nga mulina ekintu kye mupulani nga kye tuyita political stance ze mukola okulaga public nti muna support n'abantu bakyuse. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna ekintu kyonna ekikolebwa bannabyabufuzi naddala ba NRM okuparedinga abantu baabwe ne baga nti ba NUP ekyo tuwakimanya dda nti mugenda kikola kubanga tukimanyi lunye temulina bawagizi. Teri muntu asobola kujja mu NRM nga damwe kenyi temwesobola, temulina nsimbi. Abantu bamutadde kolo ne mbetadde bitundu biramu bwakyuse bavudde mu NUP bambi twagala mutukolebwe tuti. NUP abawagizi ba NUP betulina tebasobola kukyuka. Aba basinga bonna bali bambega mbatusizeemu ne bakola ekintu kimu bye bajja okubega ne bibalema ne kibalema ne baddayo. Abalala mwalese bantu bamwe mwayambazize nga oyiza NRM era kyovula babagambye njagala mu nkootinge bulungi. Kyovula onvubuka ayimide n'abagamba ffe tetuzze wano mbutuna go tugenda okuwagira, tuzze wano kukima ssente. Eyo statement ya NRM kubanga kabere kansala kabere chairman LC3 chairman LC5 kabere member parliament mukimanyi bulungi ti NRM ebayimirizaawo ku nsimbi bwe ziba teziriwo tezisobola kubeerawo. Era kino kyenjala bakwatira mwenna bagenze kolo ne prime minister, in fact Dr. Ruahakana Rugunda mbadde nga nkuwa ekitibwa nga ndooza nti musajja goli mu amagezi agatoola n'ekiwala ato ina kyabwereere. Basobola batyo okuleta prime minister okubeera ku stage managed occasions ez'ekisiro okulamba abantu ba NUP bakyuse ng'abaana bennyini mmwe mumanyi nti ate yazalize balimu enkofiira zibalimu ezo zonna ntungirire endala mwabbanzibe omwana bagambye okuba kuba ggoolo nti ffe tetuza no butuna gwe tugenda okuwagira tukimye ssente. That means bantu bammwe bazze kubanja ssente zaze bakolera kubanga tembasasulanga. Stop fooling Ugandans. Tewali muntu ayagala nkyuka agenda kukyuka for one reason or the other. Njala babulirayo Museveni buli muntu ajja kulaaliyo ne baba 20 mba mbasasudde. Bantu ba NUP tewali muntu asasulwa bonna bajja mu laavu nga tebeeteredde mu ssente. Njala kubuuza gwe ssente zo spendize mu campaign zino waliwo zispendinzeko. One question. Ekyokubiri, lwaki bw'oba oyogera mu public ogamba nti nno gwe kennyini gwasobola eggwanga lino alisobola ate ogula otya emundu okutandika okucunya bannayuganda bomanyi nti gwe bakulembera? Kitegeeza tosobola gwanga era eggwanga obadde tolifuga. Kati njala bategeeza baguzi ba NRM abo bonna batumulabye kolo bantu ba NRM abaali banyiiga nga badduka tebaagala basasula nsimbi era omwana bagambye ffe tukimye ssente tetuzze ku birano byabukulembeze era mukitegedde bulungi nnyo. Njala kugamba omwami Alhaji Moses Kigongo waliwo ennyumba yo emu eri Nakasero mu batiikinga obululu ne mu Musa Court ntegedde mulimu obululu batiikinga. Alhaji Moses Kigongo nkumanyi oli musajja Munyarwanda nga nekitawo bulengeeta
eyakubutuza okuva eggomba olyoka otandika kampuni eya bulangiti ya bus nga goluza nti kigambo bulangiti tosobola kimaje kyava bulengeeta kitaawo musajja omunyarwanda tukumanya emizejo gye wakula mu nsiko gyonna gwe ngenda kulako profile ensejja kutya ali Haji Moses Kigongo oyina n'omukazi gwe wasiga siriimu n'afa n'ogaana okulabirira abaana n'ogaana n'okuddayo eyo profile onjagire njagadde kuwako sample ebikola byokoze ng'otta abaana b'abantu tubimanyi bulungi nnyo lwakuba tubadde kusiriikiridde ali Haji Moses Kigongo weewummuzeeko gw'omu kubali mu nteekateeka zibadde zittanga abasiraamu bamashek nga weebuzaabuza ng'afukaana aba mbuli musiraamu kumba olimbega naawe mu Kigongo weewummuzeeko amataka g'abantu gobye tugamanyi bulungi kulinako profile nene nnyo abaana b'abantu boosize empita mbi olw'okuba olina ssente mukulu ngenda kukolako profile ensejja kutya nja kukolako profile ensejja kutya ngenze maaso ekyo kya NRM ekibadde kollo ekyo temukiwabudde kubanga tubamme badde baba stages all along ngenze maaso Museveni njagala kutegeeza bino stunt zammwe ze muzannya nti abantu baba bajja ku Facebook ne wa blocking it is a well planned stunt whereby mugenda kikozesanga decoy okublockinga Facebook WhatsApp ne social media platforms ezisinga obungi mu Uganda mugambe nti anti street za makazumba gabazi bagobyeko nammwe kamunyiige mujjeko platforms ezisinga obungi mu Uganda olw'okuba nti mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bamwe bakoze stunt ey'okujjako platforms zammwe but let me tell you one thing nkiddamu naawe n'oba olina Facebook account oba olina Facebook page ennaku ezijjisibwako oba ennaku ezisanguza page yo oba account yo ku Facebook zibe ennaku 10 ennaku 7 ezikolerwamu emirimu gya bulijjo kiba kitegeeza vino Facebook account baba bazijjeko omulundi gumu babadde bakipulaninga dda ennaku 7 mabega kikola kwe kuzijjako era y'ensonga lwaki bonna bazijjeko lugoloza Facebook emanyi full figure emanyi ashibaga kato emanyi bajjo emanyi nti ani nizo fe badde bazijjanko all along tuga nti batu blocking nga tetuna kya kyotogera nga tusirika lwaki bo abazanye stand yabwe bavudde no bakuba endunu batujjeko no please mugume bire bitumwe mwabitandika mwe mumanyi bulungi nyo ebintu mbadde mukola fe tumanyi bulungi ekintu kimu tulina okugenda maaso nga tukozesa emitimbagano gino mpaka lero naagijjako abantu bajja kufuna engeri gye bakola ki gye bakolereramu okutandika okuteekawo emitimbagano gino tugibeereko kati njagala mwetegereze bulungi nnyo okumanya Museveni atidde ate nga ali mu panic tasobola gibalaga bukyanga lubanga lwa mindi mu nkotingi bulungi bukyanga lubenga lwa mindi Museveni atandise okuyita babbi banne bonna abamanaginga properties ze mu Kampala mu Uganda okutandika okuvaayo okukola kye tuyita short video oba obutambi obumpi nga bagezaako nnyo okwogera okugamba bannayuganda nti nikesi wabeerawo okubba akalulu oba nga balangirizeyo tabasiro ntano wakaleekezi mbw abantu temwekyanga mukuume eddembe tetuyingira mu kutta bantu simanyi please abantu bano batandise okukola video nabala mugenda balaba naye nkiddamu omuntu yenna akola ka video nga abadde mu mind prominent small business personnel mu Kampala abo be balina sente z'eggwanga nga bayita mu kuzimba bizimbe mu Kampala wakiso omukono sente za fezo ndezo mu omusolo Munnayuganda oli mwavu naddala omwana myaka 14 mpaka ku 3 lwakuba kirumira Munnayuganda oli mwavu ku sente zo mu omusolo zonna lwakuba nti ntakke Munnayuganda oli mwavu lwakuba nti John Bosco oli mwavu lwakuba nti bonna basajja bano bonna bagundi bantakke bonna bemanya bayina byakedi mu Kampala bonna bahamu muli baavu lwakuba nti sente zammwe zonna abasajja bazizimba mu akedi bazimbye mu mafulati buli luguudo olufuluma Kampala kati oyo bwajja okukola video njagala babule oyo bwajja okukola video aba defendinga mukama we na properties zaabwe tebakyalina kye batugamba batandise okukola bu short video nga bajja bagamba pronouncing bagamba nti bannange tugenda mu kulonda naye tetulwana tetuyiwa mu site tetukola kino Museveni yabalagidde kubanga bali mu panic njala kubuza ekibuzo kimu since bwe twatandika okulonda nga Museveni yakava mu nsiko mu 1996 njala babuza ekibuzo kimu mwali mulabye akalulu konna nga waliwo omugagga mu Kampala avudde n'akola video ng'asaba emirembe gibeerewo mwali mulabyeko omugagga ina mu Kampala by'okulonda ng'avudde bamukozeseza video nga agezaako nnyo okuwolereza mukamaawo oba okusaba emirembe kubanga bakimanyi badde bakole fujjo okubba bannayuganda babanyigiriza nga nabe bennyini babeegattiseemu kati ndabye ekirumira wano ng'okoze video n'entakke
ndabyeko n'omwami baba Dani abakoze video Ntakke Kirumira ze video ze nakalabako please musigale we muli Ntakke nawe gwomu ku kibinja ky'ababbi abali mu kubbeserezo mu omusolo nga muzimba kedi mu Kampala Kirumira the same bagale gwomu ku bantu ababbi amataka g'abantu nombakabya mwina sereza abana Uganda zonna ze mwesibide muzimba bibigo ya kedi nga mubbasereza abantu bomu omusolo ngera babuuza gwakola mu akedi esawa zino ngobadde osasula milioni 3 omwezi nga bakusasula nga receipt bakuwaya emitwalo 8 lwaki Kirumira ajja kugamba nti kuume eddembe Kiki kyakugambirako kuume eddembe ng'akubba milioni 2.8 zitalina mbalirira yazo Ntakke bwabanga abadde abasaba renti mu bizimbe byonna ebiri mu Kampala Ntakke yali atunda bumaso nti bajjajjaffe okuva Uganda lwe yatandikawo yako atunda bumaso emmese zifa oba atunda bupiira buno bwe kali mpitawa nti abantu beegadanga nnyo mu Uganda yalina sente nnyingi mu Uganda temwebuuza lwaki babikola essawa zino kibajjeyo kutandika okugamba kukola video zino kubanga bataakiriza maali abakama baabwe babasindise kati njagala omuntu addemu akole video mutulabe video 3 abasigadde musigaze yengalabiza mmwe tumale okukwasaganya abana abasatu Ntakke ekikujjeyo genda Kyevuma Kirumira ekikujjeyo genda Kyevuma nawe John Bosco ekikujjeyo genda Kyevuma njagala mumpeera abantu bano level okumanya abana abasajja tubakooye ne bwemusanga obali mu restaurant ali mukulya mmere mutunuulire ng'ekisiimula mu galaji yotambula ogende bana abantu babbye eggwanga balikaliza nkibagambye wali owuliddeko mu byobufuzi byonna nga bagagga bavudde okwogera ensonga zino kubanga bakimanyi bagenda yensonga lwaki batandise okupredictinga n'abantu babagaba ne mutuyambe bwe baba basaba ssente z'amasannyalaze baba bali bwe mugisasula emitwalo 6 akubeerako ne sympathy nedda bw'oba osasula lenti atali mateeka n'akuwa ssente endala omuwa ssente endala obeerako abaakusaasira nedda bw'aba akugoba mu kizimbe akusaasira nti nedda bwe baba bawamba abaana bammwe n'okuwaba ebintu bye mu akeedi babasaasira nti nedda lwaki mubasaasira bogeremu bajje batandika okuwa message ezisympathizing n'abantu mumuleke kukwekalakasa abantu balina right eyekalakasa olw'ensonga ensi yabwe baluma mubabbidde ebbanga ddene nnyo so abantu balina right okitegeera so mbagambe Ntakke ne banno ne Kirumira bazze okukola bu video nga mupredictinga n'Abannayuganda musimanyi mupredictinga n'Abannayuganda bwe tebakole fujjo simanyi ensebera emirembe tebatta bantu Bannayuganda bukyanga tugenda mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu kaalimu ngera kubuuza Kirumira emirundi emeka gy'owulidde ku mawulire olina TV eringa alwera kubeerako amawulire okwekalakasa kwaliwo ne batta Bannayuganda 285 wali oyogedde ekigambo n'ekimu kuliko omwana we yafa oba oluganda lutaliyo Kirumira basibye abaana b'Abaganda mu makomera basukka 3,000 nga n'omulala ava kufa olwaleero Kirumira ali ovudde n'ogamba nti Museveni lwaki osiba abaana b'Abaganda lwaki osiba Bannayuganda makomera tokyogerangako Kirumira bakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omuttamu omuntu tokyogerangako oliawo kalula bukanuzi maaso oliawo olega buleze lubuto lukulinga entumu ya kasasiro tolina kyosobola kwogera kyokka ovudde obologa musimanyi mukume emirembe which kind of peace nga mwe muli mu heaven fe tuli mu hell how would you expect someone who's in hell to praise someone who's in heaven just focus on your future kubanga muina future yemo fe tuli doomed tukulidde mu ghetto nkubuuza Kirumira for already abaana generation between 18 to 30 tuli mu hell katukuma tutya future museneza fezo na muzibbiga nato tubugu mujja mutukubira KMP musime tukume peace which peace nga batutawe bali tune mundu bazirina ngenze maso musijja balwako gobuli akola ka short video mweyo level ngenze maso nabagaye muntu agingire Henry Tumukunde na walugulidde ku pata bulijjo nalina kwesonyiwa njagala Bannayuganda bonna information gira bawadde eggulo Henry Tumukunde okujja otandika obamanyira mbu abagamba nti simanyi tukume peace oba alina abayekera bagenda okukola ki okutandika okurecruiting nga abajja mu people power listen omuntu yenna amanyi story ekwatagana ne ADF Allied Democratic Forces omwami ono ne bibanne bali abantu basatu abali amabega w'okutandika creating ekibiina kya ADF ekya Allied Democratic Forces Henry Tumukunde yakiri bulungi saagala muntu ayitibwa musiraamu Uganda yonna kufuulingibwa nti ogende weegatte mbikolwa byonna ebyekiyekera Henry Tumukunde gwe kennyini okimanyi Henry Tumukunde sejjusa ne munno amama mbabazi mwe mwali emabega okuliyetinga ekibinja kya ADF ne Museveni waako nga mukozesa security agents ne security za Uganda okuliyetinga ekibinja kya ADF okubuzaabuza Bannayuganda bwe bafiira bw'oba oli musiraamu Uganda please weewale ekintu kyonna ekigenda okukuleetera okuba nti bakulutinga mikolo byekiyekera njala muntagingira abantu be South Africa mwenna na information eri very crucial ku Tumukunde ono n'ebikolwa ebyakoledde olunaku lwajjo mu kibuga Johannesburg ngenda kuba exposinga ngenze maaso
era nfunye information yemu ne bantegeeza nti Museveni ne babbi banne bali mu kugaba obutimba okwetola Kampala yonna wakiso mukono naye nga mu return baagala endaga muntu baagala kono kukuba ekifaananyi n'okujjako details zonna bazisindike era still bazisindikira Electoral Commission kitegeeza njala kubuuza Sseruto mutano wa Kalekizi bwe mwali mugula obutimba buno ku ssente z'omusolo obw'ensiri sente mwazisayininga mu Bank of Uganda nga za kugula butimba in return abantu babawe nini namba in return abantu babawe voting locations in return muscanning abantu bano details zibakwatako nga ziringa gezifanagana ez'okulonda kitegeeza mwabagala nini namba n'abagala obululu bwammwe please mubalancing between your country and the mosquito net. Mosquito net zibabawa ziri substandard tezikola era tezijja bayamba. Mu kifo ky'okukuuma ne mukuuma mulondo olumu akaluka mwe government empya ekyuke muganya okutegeera mwefudde nampulira zibi nze mbagamba kimu temugaana obutimba bw'abaana okubanga si babadde bababeeza ebbanga lyonna bababbidde ebbanga ddene. Bakuwadde akatimba ka mutwalo gumu n'ekitundu omusajja agenda kubba obuwumbi obwandibadde bukuyamba ofuna eddagala mu ddwaliro ofuna entambula ey'obwerere ofuna amasomero ga bwerere ofuna amasannyalaze ag'obwerere na buli kimu eky'obwerere kyokka ggwe owaayo nanga muntu yo ofuna akatimba ak'omutwalo gumu n'ekitundu bakutwaleko billions and billions of money muli kula ddi muterere nammwe tugende mu maaso ngenze mu maaso mukulu Simon Babakama information gye tufunye okuva mu Uganda yonna ebyuma bye waleese naawe kennyini tomanyi byoparatinga ba district turning officer bonna tebamanyi byoparatinga ba polling agent bonna ba NRM mwaleese ba RDC bali kolotinga tebamanyi kuoperatinga byuma bino ate n'ekisooka ebyuma tebikwatagana data ali mu polling station zaawe nnyini katwagala kubuuza Mr. Simon Babakama jonna kulaza address yo mu kyalo ne faamu yo njala kugaba ekigambo kimu akalu akawedde akabiri 16 High Court eretulibwako abalamuzi abenkana bakugamba oba bagamba Parliament ya Uganda ebanda byabufuzi temugeza okwetaba mu kalulu konna akagenda okuddako nga temumaze kutereza bintu bigenda kuddamu kulonda kituyita electoral reforms mwagaana okukkiriza ku electoral reforms ekyo kyavuddeko emivuyo gino gyonna gye mulaba nti ekitongole ky'ebyokwerinda kyeyingiza direct mu kalulu kano okuba nti military n'amagye gatekinze over era nga SFC yetwala ebyokulonda so si electoral commission ono Simon Babakama mwatunuulira n'atandika okumegerera ng'omusajja omukulu gwe babikkuliddeko n'atandika okumegerera gy'obeera nti taasulewo ng'ate ekimumegereza kiyinza n'obutotwala dakika 2 okuba ng'avudde mu game. Simon Babakama njala kubuuza ekibuuzo kimu mukama wange teeka ki mu ssemateeka wa Uganda era mu reforms ez'ebyokulonda eri kulagira okuleeta biometric scans okuziteeka mu byokulonda mu Uganda? Njagala okwate bannayuganda olunaku lw'enkya Monday osome constitution ne electoral reforms zonna eziri mu ssemateeka wa Uganda obulire public kawakati lwaki oba kawaayiro ki mu constitution mwe bateeka etteeka nti okulonda kuyina kukozesebwa ebyuma bikalimagezi bino embi waleese okutandika obigaba okubuzaabuza bannayuganda kubanga ebimu bifu gwe kenyini you can't operate these machines. How dare you send these machines deep in villages for people whom you know exactly that you are not well informed about the electoral process? Mister, please, tomorrow is Monday. Come out gently, explain to the entire public or to all Ugandans in which article of the Constitution you used to purchase all these biometric scans which are going to be used in elections come by 14th January 2021. Those are 4 days from now. So tomorrow is Monday. Publicly, please come out and tell the public in which article of the Constitution or in which electoral reforms through the Parliament you have used to purchase and use biometric machines which are going to be used in elections, unless you have some tricks behind these machines. But if not so, you are going to face the courts of law. You as you yourself. Yourself will be in the State House running, packing all his luggages back to Rwanda. For you will be under the what? You'll be under arrest and you answer all the questions. Ngenze maaso. Ngenze maaso. Kati wano wengendedde ku mukulu tumukunde mu muntu agingire wano. N'abantu be South Africa kino kyonna bwenjogera ku kintu kya South Africa njagala kitegeeza banda Uganda mwenna naddala abaana mwenna abalenzi abali ku myaka 15 mpaka ku myaka 3 kino ekyengenda okwogera kibakakatako ng'oli mwana muwala oli mwana mulenzi oli myaka 18 mpaka ku myaka 3 kino kibakwatako ne mainly eno message egenda mu South Africa gye najje obujulizi buno Jona bagambye nti Henry Tumukunde yakwasiddwa ebitabo ebimyufu
byagenda okuwandiikiramu abaana basuubira okuteeka mu buyeekera obwekimpatiira babateeke mu bitundu Masaka, Bukakkata, Sese, Biji, Mukono, bino bateeke ebibinja byabayeekera male babisaplayinga buli kimba male basindika amagye gajjiga bakwate gabakube gabatire okendeze n'aba Abasajja Baganda n'abaana Baganda. Kati Henry Tumukunde ensobi gye wakoze nabagamba mmwe intelligence yemwe gye mbadde nayo ebadde yaki eyabadde ya analog tulina intelligence ya digital. Mukulu Henry Tumukunde njala kugamba nti olunaku lwajjo wasindika information enegenda mu South Africa ne ba agent bo okutandika okulikulutinga banna Uganda abasangibwa mu South Africa ng'okozesa abasiraamu bano wammanga ba agent bo mu meeting eyabadde mu South Africa gye wategese ng'era bwe bagitegese babadde bantu bo bewatadde mu kitundu kino wammanga. Meeting eno yabadde mu kintu kye bayita Fordburg mu Johannesburg ku restaurant eyitibwa Bismillah restaurant mu Johannesburg. Nkikuddamu General Henry Tumukunde wasindise ba agent bo mu South Africa mu kitundu ekiyitibwa Fordburg mu Johannesburg ku restaurant gye bayita Bismillah mu South Africa ng'okozesa ba agent bo abaliyo okulikulutinga abaana banna Uganda okusinga abaana abasiraamu ng'ate banna Uganda abasanga mu ggwanga lya South Africa okutandika obbali kulutinga mu bikolwa ebyekiyeekera. Mu bantu bano ababadde ba agent babadde mu meeting eno mu South Africa mubaddemu abantu bano wammanga. Buli abadde mu meeting eno ngenda kwogera ojja kitegeera. Mu meeting eno mwabaddemu Seeka, mwaddemu Seeka Kasache Abubekal, mwabaddemu Seeka Katwibu, mwabaddemu Seeka Slaje Santon, mwabaddemu Seeka Slaje Kamya, mwabaddemu Seeka Ali Musaz. Abantu bano ba agent bo mu South Africa. Ba agent bo bano bajidde ba agent bo bazze mwaddemu n'aba Ethiopia babiri nendoza nga balina akakwate ku ggwanga lya Uganda nga bwe bagamba nti Uganda yagawodde endagamuntu eri Abasomali n'aba Ethiopia. Mu meeting eno babaddemu aba Ethiopia babiri wepo n'Abasomali babiri abadde mu meeting eno gye wasindise ba agent bo bano abawera bataano. In fact bali bataano. Seeka Kasacha Abubekal, Seeka Katwibu, waliwo Seeka Slaje Santoni, Seeka Slaje Kamya ne Seeka Ali Sozi. Bano bonna kingambiwa nti abantu bano bonna bali mu South Africa ninga bakolya gavumenti Endobeso tubasira mutano wakalekezi okuba nti bateeka akatego mu baana bali mu South Africa okuba kulikulutinga mu bikolwa ebyobuyeekera. Nkugamya mu meeting eno mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'Abasomali babiri. Ne mu meeting eno badde bagenda maaso okugezaako okunoonya abaana Abaganda naddala nga basiraamu be bagenda okuteeka mu bikolwa by'obuyeekera. Nkiddamu Tumukunde main target ye libweti yakukendeza abaana Baganda nga mwagikoze mu meeting yabadde jo mu State House. Nkiddamu mu meeting mwade mu State House ne mwanyoko ne muga mukendeza mute namba y'abaana Baganda nga akalu kamaze okuggoba nga mugina kiremega kalwa kacha nti bakabbi. Meeting najibulide banna Uganda babuli kibi bateseza kati kuzino n'olulala wawandikirako Penge n'omugamba atandika okukola obukundi jajja Penge ndoza ku video no julira bulungi nnyo. Wokubirako Penge n'omugamba nti yagala abere agent wo era atandika okunoonyeza abavubuka abesimbu batandika okukola obubinja naye nga akabinja ako tebategera liida waako kumbe nawe wali omusika eriyo. Omuzeegwo ogw'obuyeekera Tumukunde oludde ng'ogutambuze naye nga abantu bakutegeera. Nja kukugira profile ya ADF ne babbi banno bonna ngenda kukolako profile olwaleero n'enkya nnyinza okujja. Kino kyenkola sikikola nti nagwe envumbo bagwenjeekera. No, ntaasa badda Uganda. Bana abasajja babadde n'obukodyo bw'okuttira badda Uganda naddala abaana Baganda nga temumanyi. Nze siri wano nti nwanyisa muntu yenna kubeera na sente ze wabula nwanyisa kuba savinga kubateeka kubajja mu bulabe mu 7 ne bane bade bakola emyaka gyonna nga temumanyi. Nze ndi kibuuka kubabuusa kubanga nabaganze siri buloga. Nze ndi messenger atuusa obubaka gye muli abwagala butwale abatabwagala bulekaawo. Naye kikutuka nga amaze okugamba nze omusango gwange Allah subhanahu wa ta'ala Katonda mbasigulina mbantusizza obubaka nga malayika Gabriel bwe yabaleeta obubaka ne babulira nti ensegena kubeera bweti abasigadde mwawulira abatawulira temwawulira yensonga lwaki abasinga bagendezera ku mwanange bwentyo nno bwe nzijja bagamba obubaka muno mulowooze nti byakuniina oba byakusiika mbinyomo naye kinaava mu yebiraka munakitegeera. Omwami ono mu meeting eno yatuddemu ng'amaze okuwa bano basheeka be ebiragiro by'okulutinga abaana ba South Africa Baganda nga basiraamu. Mu meeting eno mwabaddemu Abasomali n'aba Ethiopia.
bwe bamaze okuteesa enteekateeka zino abaana ba Ethiopia bana babiri bagambye bamasheeka bano ne babagamba please for us we are not going to participate and we are not interested in such acts of war against Uganda and Ugandans. Nchidam. The two participants of the Ethiopia origin in these meetings, they said that they are not going to participate and accept such acts of waging a war against their fellow countrymen, Ugandans, and they are not buying this mission. So these people, immediately after denying or after saying that they are not interested in this meeting or mission, the night after that meeting, all these two Ethiopian gentlemen, they were killed on spot. Nchidam. Mulukungana luno, tumukunde reyasidisa ba agenti byokulikulutinga abana e South Africa. Mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'abasumali babiri. Nenda bagamba nti aba Ethiopia n'abasumali balina endagamuntu ne passport z'abana Uganda. Naye aba Ethiopia bano bagambye nti bannange mutuyise mu meeting ne tetugenda kukkiriza bikolwa byakwetaba mbikola bya buyekera kuyekera ggwanga na kutta banna Uganda mu bintu by'ekisiru. Abasumali bote banyize basirise. Naye nga abasumali bano information gyenfunye nti bali related ku Salimu Sale Jeno Salimu Sale nga bali related ku ye. Bano baba Ethiopia ndoza bakirabe nga tebalina budde bagenda kumala kubiwa musayigo bana Uganda ne bakivaamu. Naye meeting olwawedde bana ba Ethiopia tebasuze babatiddewo ababiri. Kubanga nabagamba 7 akuwa mission bwe kulema akutta oba akwefuulira ku last. Bana abana baganye mission aba Ethiopia babiri mu meeting eno tebalususe babase. Ngenze maaso. Njala kubuuza ekibuuzo kimu General Tumukunde. Ebbanga lyemmaze mbuyinza temufunanga ebyo babaleeta. Ebbanga lyemmaze mbuyinza omusayigo mu ye tegumala. Ebbanga lyemmaze mbuyinza temulaba nti ebyobufuzi bye mwajjirako byakyuka. Ebbanga lyemmaze mbuyinza temulaba nti bw'ozaala omwana akkubira engoma n'ozina. Eri tumwine Tumukunde ebibuuzo bye mwatulanga ebya junior temulaba nti kati abantu basoma okuva ku P1 mpaka ku senior 6 nga n'ebibuuzo batula bingi okusinzira ku byammwe mmwe temufuna idea nti ensi ekyuka. Eri Tumukunde embeera gye walimu nga wakava mu nsiko y'embeera gy'olimu. Mwasulanga mbusisira kati musula mu gulofa. Mwavuganga gogolo kati muvuga zi V8. Mwali temulinyanga konyonye kati mulina private jets. Mwali mulya kawunga na bijanja kati mulya chips and chicken, pizza na bichi ebirala. Mmwe temulaba nti muyina okuba nti mulowooza mutula ku mmeeza nga basajja bakulu ne mulowooza nti ensi ekyuka n'ebyobufuzi birina okukyuka. Ebyobufuzi ebiriwo kati bya mutwe kye tuyita ideology. If you lack ideology, that means if you lack ideology, that means you can't participate in any active politics right now. We need ideas, but not guns. All these awkward system of old politics, using force and guns, doesn't work anymore. We need to use ideologies so that we can convince voters to vote us in the offices. If not so, and you can't manage the current situation of the new generation, please mumuzengalabiza with immediate effect. Otherwise, eno system yokuwamba bana Uganda kubanga balina ideology ekyuse gwanga mugikomye, system yokutta abantu nga mbateeka mbikolo ekiyekere by'ekisiru mugikomye, system yokubuzabuza bana Uganda nga mbafuula basiru mugikomye, system yokubba eggwanga gyobera nti mwe bakabe batondera eggwanga ne mugikomye, system yokubanga mulina obuyinza obusukkulumye nga musinga ne Katonda mugikomye kubanga eno ensi kubo tuyitako buyisi okutali nnyiniryo n'enkya nawe ogivaako nange ngivaako ne bana Uganda balina obuyinza obusigala mu nsi dani okuttibwa. Muganda Fesero nkoma mumusolo wale bagay yafanga asatu mu December. Kitegeeza abana bangi nnyo bafudde makomera nga gye bali. Ngenze maaso sijja baluwesa. Ne Tumukunde jala kubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki the main target of you guys, mostly the Rwandese who camouflaged to be the Banyankole, hate Baganda, and all these dead missions that involved your Baganda. You are recruiting Baganda in rebel activities. Thereafter, you kill them. The meeting you had with your sister, Janet Kembabas, all your focus on your target was Baganda, boys and girls of the age between 16 to 30. Why? Why don't you recruit your families in these acts? We are tired of your nonsense. Tukoya abana bafokufa. Mulina family zammwe muzadde mukwanye mugende muleta abanyarwanda basigale Rwanda babalwanire entalo zammwe muve ku baana Baganda.
muve kuba lugwala, muve kuba soga, muve kuba nyolo, muve ku buli kimu. Bino ebintu mukola tubikoye. Mwe target ya buli kaseera ya Muganda. Abaganda babalira ki? Why do you have to kill Ugandans for you to stay? Why do you have to kill Ugandans for you to survive? You should stop this nonsense. Tumukundo ina abana. Recruit your kids than recruiting youth Abaganda mostly. You are targeting Abaganda. Why? ADF. All the recruits were Abaganda, the Muslims. Right now you are planning to recruit another labor group, but your target is Baganda. Because you had a meeting with your sister, Janet Kambaba Museveni, you are targeting Baganda. Why? Why do you fool Baganda? You think you are so stupid? The biggest number right now in all prisons in Uganda, they are Baganda. Why? What crime did they committed? What crime did they Baganda committed to face all these humiliation and assassinations? Why? Tumukunde wewe Muzeeko. Bwe natandika okulako profile yombi nnyo. Ebikolwa byolina, ebikolwa byewatandise bikyamu nnyo. Ekizibu kye mulina mu basajja mu ekizibu kimu. Mwe mulowooza bajjajjaffe entegera yaabwe yekyali emu ne bakitaffe. Era mulowooza nti bakitaffe entegera yaabwe yekyali emu eyaffe endala nnyo. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet nagitegedde. Wenzija wano. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet yesterday after the meeting ngamaze okuba exposinga nagitegedde ngenze maaso. Kati njagala muntu yenna ayitibwa Muganda na kino kankiddemu. Mwenna abaana ng'omanyi nti oli mwana munna Uganda enzalo ya Uganda. Ezo training ze mbadde mugendangako ekyankwanzi patile nga mugenda mbibinja. Bagenda bakozesa mu labor activities to defend Museveni's regime. But thereafter you are going to be killed in Chidam. Whoever think that is going to be taken to Chankwanzi for political ideologies, please, you are going to be recruited again back into labor activities, thinking that some of the officials in the government, they are trying to overthrow Museveni's government, but it's a decoy whereby you are going to be used as a bait. You are going to be killed for nothing. Museveni is using you for his personal benefits and his mafias. Nchidam. Mwenna abaana n'abagenze kola olwaliro bebagambye bamba mbasaasidde munnange mugenda kufa. Eggwanga lyammwe lisinga bana basajja badde mu bukulembeze emyaka 3. Olina ki? Oli myaka 3 okyagenda ku muzinda lubanje ssente wakitogenda n'okola. Oyina emyaka 4 okyagenda baga nti nakyuse navudde mu nnupu wakitogenda n'okola. Museveni talina mulimu gwagenda kuwa. Abaana basomera mu America mukazi wa azalira mu Bungereza. Janet mu bagenda omukola amanya gakolera Bungereza eddwaliro ne babuulira. Janet shopping mu Uganda, shopping Dubai, shopping Malaysia, Hong Kong, shopping mu America. Goyamba danda weye mweri mu n'ekituli. Oyamba denga temu myaka 7. Toyina wadde akagali mu lujja emyaka gikugwako. Mind about your age, please. Robert Kyagulanyi Ssentamu is fighting for you because Robert Kyagulanyi Ssentamu, he came in this arena when he was well off. But according to the system, no, I need to intervene. Okulanti saving abanda Uganda banange. But you are betraying the nation. You are betraying yourself. You are not betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu. You are betraying yourself. At the age of 1 year up to 45 years, obato kyakola application kusambuli munchiddamu. Okuva ku mwaka gumu nnyoko wakulabirira n'akusomesa oba omaze senior 4 oba senior 6 oba ku diguli. Bw'omalira diguli obeera myaka ogenda myaka 27. Bw'otunuulira emyaka gy'obosigaziza ku nsi oyinza okunoonyeza emirimu gavumenti ya Museveni okumala emyaka 15 ng'onoonya mulimu gigatte ku 27 oyina emyaka 4. Kitegeeza ne bw'onookola ng'ofuna emitwalo 18 oba 2 ogenda kuyingira emyaka 5. Myaka 5 bate bakyakola application kunoonya mulimu. Why don't you wake up, please? Why don't you wake up? Mutunulire emyaka gyammwe nga bw'otunulira calendar January tugenda kunywa mu December. Bwe mba mutunulira emyaka gyammwe. For us we are approaching 40s. Ne generation yaffe eri doomed. Tutunulidde abaana baffe nabo generation bebeera ngeri doomed.
Please focus and mind about your age. You are aging every day passes. Not nyo mwana omuwala mu kifo ky'ogenda okufumbirwa olwa n'agenda n'akola ebintu ebirala ali awo Museveni oye simabiki ne oli tolina de sente zigula pads, tolina de sente zikola dreads, tolina wadde sente zigenda okulya ekyemisana, otambula n'ekyokukola tokirina. Newoza Museveni oye akufugidde emyaka 4 n'ekitabu yamufuga tolina kyakola oli ogamba Museveni oye. Sente za mwezi onna bazirina bazitadde mu nsi, bazitadde mu bitanda wansi ziri mu sofa set, abaana babe bagenda bali akamako ne pizza. Omwana wa muhoza avuga V8 otambuza bigere kunda kokera kulinya taxi nga nezinya taxi tozirina. Omwana katemba abaana ba Lugunda bonna bali Bulaaya bayononeka bali babisiyaga. Abaana ba Lugunda bali mu America bavuga zi V8. Omwana wa Lugunda omwa kuiso okubulira mu meeting eyo ayine nyumba ya bakadde 8 osula mu kiwunyo muzigo gwa mitwalo 10, but you are praising Museveni. Omwana Mozi Kigongo yatola Musa Coats yali amanga Uganda Hotels. Musa Kigongo avuga V8 ayina abakazi 32 ayina abana 8 buli mwana ayina poloti n'ettaka. Buli mwana avuga emmotoka ekitononyo yabo kadde 30. Kigongo yakugamba keep peace. Ayina hotel esuka mokaga mu Uganda ayina amataka acres ne acres oyina ki? Olina ki if I may ask you olina? Wake up before it's too late. Kyagulanyi, you don't betray Kyagulanyi, you are betraying yourself. Look back over your shoulders. Calculate your age as if you are calculating the calculator from 1st January up to 31st December. Please focus. But when Mugambo 7 Mukunde, they have already secured their future. How dare you go to save your future? Ngo supporting about government myakasatu mwetanga bajibe bajimaze wo. Oli mwana mato sobola gula pali mbu Museveni aberewo. Oli mwana mu restaurant akagali mu lujjo sula muzigugwa mitwalo 10 kulebe kusasula Museveni aberewo. T-shirt zobera mweza endale muzobera muzo ina choke chobogaga choina ka TV echobogaga choina mu nyumba. Mufaliso gwa inchi 3 n'obutanda buno banko. Oyinere ka TV kana ko olubuto olinganga olwagundi olwani olwa Salimu Saleko olinawo ne kalimoti mbu bugagga bolina. Nganira ndodi enchagenda kujja konko togena kwira Salimu Saleko sente. What went wrong? Bazadde babayina senega bayine mwanyi. Ask soko buze bannamwe myaka 3 Museveni gatanda ja bazadde bali bakola mirimu ki? Museveni abeewo oyine empale 2 kuhanga mu nyumba yo mwana omuwale muzimu n'ebituli. Oli mwana mulenzo oyine empale 3 mu bulamu ne t-shirt 2. Museveni abeewo ngeto kima kyakula nkyakulwanirako kiri ekintu eki system eterere otandika okugaininga musolo gusasulwa mu ggwanga libyo gagge biri mu ggwanga Museveni byabba. Guno digobasima mu Uganda agenda Bulaaya tadda mu Uganda. Dama digobasima tagva mu Uganda agenda bwava mu Uganda tadda Uganda bamutola butwazi. Amafuta muli aliye bunyola amafuta gamwe gonna bagatunda dabagamala wo. Abana babandi bali bafuna amasomero amalwadi na buli kimunga bulira mu kimu bakitwala. Olya Museveni oye aberewo tumukunde we babbi buli kimba kimaze. They are the same people. They are same category of kakunis who are mafias who are stealing each and everything we have in life. But you are there playing. But they fought for the nation. They fought for themselves. That's why each and every time they are fighting, they're purchasing guns, weapons of mass destruction to keep their properties. They don't care about you. They care about their families. They don't care about you. You are not among their families. They just use as a condom. Thereafter, they throw it in the bucket. You should put your minds together and you think before you die. Calculate your age as if you are calculating the calendar. That the year begins on 1st December, ends on 31st December. That is a full year. Chichokozemu. Ngenze maso. SFC kino ekitongole ekyamagye amagwira agatakamanyiddwa mu sistemateeka ya Uganda gaplaninga okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku ng'amaze okulonda akalu ku polling station w'anaaba alondedde. Ensonga bakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba tebasobola musibira mu kkomera olw'ensonga kisobola okuleeta chaos. Naye bamusibira mu maka ge kijja kuba kikola amakulu. Ekirala bamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amala okulonda akalu n'abakuba siriki n'avanishi nga n'atalabikako kijja baleetera panic n'akatengo okuba nti bamanyi waali tebamanyi kyagenda kuzzaako. So njala kutegeeza SFC n'ebitongole byonna ebikumi by'eggwanga ndowooza obutaleeta kasambattuko mu ggwanga nga bwe mukirowooza mwe kennyini mu pulaninga okuleeta kasambattuko kuba n'amagye ge temunnagasasula
Mpulidde nti abantu bano batambula mu Kampala mu bitundu byanga bataya tebana kyakulya de sente ezigula magala eddiba tebazirina bemwalese mu ggwanga bano bagenda tufuukira ekizibu kati nga temwagala buzibu n'enseefu n'akatabankunga n'ebivudde mukulu tebannabirangirira mukulu SFC agikulira mukulu w'omukulu w'eggwanga oba mutabani w'omukulu w'eggwanga oba ankowo ekikula kye mugenda okukola ku lunaku mugenda kukwata Kyagulanyi amaze okulonda ko mu kipulaani nga tukimanyi bulungi nnyo ne permanent lockdown mutandika okugaana abantu okugenda okulonda ku polling station n'ovuyo mu planning ku polling station countrywide mwatandisedde okukwata abaana ba NUP mwatandisedde okuliyetinga ebinja ku polling stations ebigenda okujja ku kyankalanya n'ekirala nkiddamu omuntu yenna ajja ku polling station please zip up your mouth don't discuss any political issue at the polling station. I've got reliable information that on the polling day on 14th, very early in the morning, NRM and ISO and SMY, they are planning to plant their agents into all people who have come to vote on that day. But in the process, these people are going to be conversing with the voters to know your ideas and what next if NRM leads the elections. So in the process of conversing, please mind your words. Temugezaako kwogera kigambo kyonna nabagamba oli wakubuuza owagirani mugambe kimumpagira nnyoko nkiddamu ku lunaku lw'okulonda nga muli mulayini mwewale nnyo abantu bagenda basonkereza obajjako emboozi kubanga bano bonna basirikale ba gavumenti ku lunaku lw'okulonda mwewale nnyo boda okwogera nnyo ebigambo bingi n'ababoda kubanga basinga obungi bakozi ba gavumenti mwewale nnyo okwogera ebigambo ebikwata ku byobufuzi ku lunaku olwo nabagamba mwewale mask ezitali za bulijjo mwambale mask ezaffe eza bulijjo ezitali za red mwewale engoye myufu nkiddamu mwewale engoye myufu mwewale okwogera ebyobufuzi nga mutuse ku polling station kubanga bambega webali oli wakubuuza ku polling station nti owagirani mugambe mpagira nnyoko but provided otambudde n'empandiiso gye tuyita ekkalaamu buli muntu tambula n'ekkalaamu yo twakitegedde lunye nti bano abasajja balina kkalaamu ze baleese wano nga bw'ogiwandiikisa oba okutikingisa wayitawo essaawa emu n'ekitundu bwino n'avaako n'asiimuka kiba kitegeeza Robert Kyagulanyi tomuwadde kalulu era omukulembeze bagambye nti bakuwa akalulu kano akalondebwako sooka okakebere bulungi kalaalaali oba nedda nabaggayo bw'oyagala okumanya ssente enfu oziteeka bwoti mu musana n'ezira future zonna eziri mu ssente naawe kwata akalulu bana bakakuwadde okatunuze mu bbanga bw'osanga mu kifaananyi kya Yosero Tabasula Ntono wakalekezi nga mulimu tiika etiikingiddwa kazi bagambe nti kano sijja kakozesa kafu kubanga already Museveni mutiikinge mukiddamu Museveni mutiikinge bwe musangako obuntu nti obuveeravera kalulu ako naddala wano ku namba 5 ewa Robert Kyagulanyi Center please mukajjeewo oba kakuba ekifaananyi mukatusindikire nkiddamu buli munnayuganda alina ajagala osala akantu kano okasindike okapostinge ku Facebook yo olwaliro tukonfaminze nti bw'okwata akakonge kano kaliko abantu abasukka mu 10 naye Robert Kyagulanyi Center owa NUP omukulembeze wafaddako ali ku namba 5 obala omuntu asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano tulina engalo 5 ku nsi kuno bwe tugatta naguli omukono z'engalo 10 beba bakandidate abaliko bano omusobyo ndowooza naye omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center ne obanga tewasoma bala nti bw'okwata mu kifaananyi ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano wotiikinga ewali manvuuli ewali ambuleera nkiddamu ku lunaku ng'enaku z'omwezi 14 lwe lunaku olwokuna olwa wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya bw'oba ogenda okulonda nga gwe okusomamu ne kwakulema naye ng'osobola okubala engalo 5 1 2 3 4 ekyokutaano wekikoma ye Robert Kyagulanyi Center tiikinga bulungi nnyo naye njagala basaba toteekamu laavu ng'otiikinga otya newankubadde Yoseriti bahabula olutamani wakalekezi wamukyawa otya tomusazaamu tomutiikingamu tomukulosinga mulekere emirembe gye mulekenga mukalu nga bw'ali nkiddamu newankubadde tulina laavu nnyingi nnyo ku lunaku lw'okulonda please musale laavu tonyiiga ng'okutta akalulu manyi nti bwemula ku kifaananyi kya Yoseriti Basira Mutono wakalekezi munyiiga ne mutumbira ne musuukira naye njagala basaba mukendeeze obusungu bwammwe kwata empandiiso yo ye peni y'obuzi nayo tokosa ye to commission jangu ne kalamu yo bolo peni tojja na kalamu onkalu boba tomanyi bobanga ambulera togimanyi oba manvuuli akafaananyi akaliko manvuuli yave mugimanyi mu kala yayo totikinga ku manvuuli tikinga mu kabox akali okumpi ne Kyagulanyi okatikingemu Museveni tomukwatako muleke wadde onyiiza otya tomukulosinga muleke don't close any candidate please Tik Robert Kyagulanyi Center
Teka ink ku kinkumu kyo wano waggulu ku mutwe gw'olugalo luno olusajja. Onyike mu kabokisi kali mpola tokuutiiza. Museveni tomuteekamu kinkumu kyo muveeko. Tomuteekamu kinkumu kyo. Tomuyomba na muntu. Toyomba na ne bw'oba onyiiza otya kano bage mu kasalemu kokka. Museveni toyomba naye tomutiikinga. Tiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni oba tomwagala nnyo bambi tomusazaamu. Tomuteekako ink nedda. Tiikinga ku Kyagulanyi. Teeka ink ku Kyagulanyi. Kubanga ekizibu ekiri mu kino ojja kukwata akalulu otiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu olabe Museveni onyiige omusazeemu. Bw'osaza Museveni Kyagulanyi oba tomulonze. Do you copy? Nkiddamu. Keera ku makya. Kwata ennanga muntu yo. Tambula ne kalaamu yo gye tuyita peeni. Kwata masiki yo etali ya people power. Yambala engoye ze za bulijjo ezitali za kala mmyufu. Weewala okwogera n'omuntu yenna mu layini gy'osimbye. Genda bakuwa akakongeko. Akakongo omala okukatunira bulungi bwe kati nti kali kuwala tekuli bintu byonna bya kiyayi nti ye. Genda mu bbaafu olondera. Kwata ekkalaamu. Bala omuntu omu, babiri, basatu, bana, bataano. Owookutaano Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'olabira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba akubuza nga waliwo ekikubuzaabuza ewali manvuuli oba ambuleera. Weefeesinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ewali manvuuli weefeesinze wali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teekamu akatiiki katini nnyo. Aba akasaze katini nnyo ngo katiikinze bw'otyo Robert Kyagulanyi. Oba teekamu ekinkumu okinyiike mu kabokisi ako olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Newankubadde Museveni tomwagala nga wanyiiga nnyo. Tomusazaako tomuteekako wadde ink muleke bambi. Kubanga bw'omuteekako ink oba n'omusazaako. Akalu kaliko wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda kubeera kafu. Do you copy? Nkiddamu. Bw'owa Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ate n'ogenda n'osaza ku Museveni olw'okuba tomwagala akalulu kabeera kafu. Kyagulanyi oba tomulonze. Tusale obusungu. Mumpulidde bulungi? Tusale obusungu temutiikinga mirundi ebiri. Tiikinga Kyagulanyi Ssentamu yekka. Abasigadde tobatiikinga. Nyenze maaso awo nvuddewo. So mbagambye aba SFC ekikola kye mugenda okukola ku lunaku lw'okulonda temukikola. Ate temuggyako masannyalaze temuggyako internet. Temuggyako amasannyalaze kubanga ebikolwa ebigenda obbala bisa mu nsi yonna kwe kuggyako internet, kwe kuggyako amasannyalaze, kwe kukwata abantu okugulirira bakandidate okugulira ba agent baffe okubaguza DRC forms ebikolwa byonna twamaze bitegera mugenda bikola then ne tulyoke tugende maaso kati wano wenjagalira mu ntagingire omupembe tumukunde olunaku olwalo lwajjero mwade mu meeting ne mwannyoko mwade ne high command gye mwatudde mu gaggwe omukoddomi atenga oluwamaje mwayogedde bigambo bingi nnyo nezija n'embyasano ku media era n'ebifulumya. Thereafter when namaze okwabya program yo nga bweri wakubidde mwanyoke essimu. Remember you called Janet Kembabas back. Wamugambye boti. Wamugambye Janet mwannyinaze ennyumba ya tekyali safe. How dare information gye tobadde mu cross chambers yafulumye. It's tumukunde. Njagala tumukunde oveewo wakati wakubidde Janet essimu. Wamugambye mama wamugambye Janet mwannyinaze State House tekyali safe. Information wakyeringa to the extent meeting yabadde yekyame ya family ne ya general yalinkize. Wamukubidde essimu n'omugamba mugobe abakozi abasinga obungi mu State House mu recruiting abala sina kiri mutaliko okwefumbira emmere otherwise information efuluma nnyo. Tumukunde ekyo wakikoze wakubidde Janet essimu after nga amaze okweexposinga. Nakugambye ne mumunaago abakozi ne munasawo omuddo ne munajjako amategulu kujonga State House mugenda zimenya obumenyi federal ezaffe zikola. Ekyo nkiddamu ate remember nabagamba mu mukyasinza olugambo mu Uganda wano mwekenyini mwekolako olugambo era temunoonyeza walambo simanyani awayo olugambo mwekenyini mwekolako olugambo ate mukimanye mwaleta 5G nga temukimanyi nti mwaleta 5G drones temujja ziwulira nga zivuuma bazikola ki drones nyingi nnyo nga bwe nabaga temulina spy network mutajja kutegeera kati ngenze maaso. Bwamaze okubira je n'omugamba bagobe abakozi abasinga mu State House kubanga bafulumya information that is wrong. Yensonga lwaki mwagoba ne Sabiti muzenga muganti afulumya information bambi mwagoba musajja mu kyamu ekyo kikyamu. Na kino munagoba abakozi mu State House mugenda kuba mumaze biseera kubanga information still ejja kulinkinga drone zirimbika bingi nnyo kubanga ne Museveni abagenzo sale zike still zike mpozi nje mutereko sound ye nga alisala. Kyovula ndi bwagenda mutoyi asooka kwekengera kumala bikibiri mutoyi ne bo ofumba kati naku zino Museveni bayina ogenda mu kiyungo kwefumbira. No salo butungulu kubanga n'abali ku nsi abali mu State House tokyaba tya Museveni njagala kukubuza ekibuuzo kimu. If you are safe lwaki abantu babandoniza okuddamu okulya emmere mu State House? Waliwo omukyala Naalongo alina restaurant awe Katwe okulira n'olubiri yabadde afumba emmere mu State House. Eriisa abagenyi bo bonna ennaku zino emmere yakudibirira abantu bakyalya emmere mu State House baagivaako era agenda sembi okufuna ku drone zange Naalongo contract mugenda gimujjako kubanga abantu bakyalya emmere mu State House
kubanga tebasobola kulya mmere nga mulimu obutwe mu abantu najja mu State House n'abeerawo wiki 2 n'afa nalongo mwanga contract mugenda jimujjako kubanga emmere abantu tebakyagira. Nobody is going to eat in the State House anymore kubanga buli anajja okulya emmere mu State House ajja kuddayo nga afudde. So nalongo mujjako contract ya bwerere emmere mu mwenyirimu mu abantu obutwa mukimanyi bulungi nnyo kati ezo diru zigenda kuba zibafa ne mugenda goba bakozi mumala biseera kati njala kuwulira tumukunde wagambye Janet bagoba bakozi mu State House mu information efuluma no mugamba information efuluma nnyo era gundi teri safe house no mugamba bot wamugambe how far at the mission of arresting this boy called Lumbuye Fred aka Chemical Ali. That was the second question you asked Janet Museveni on the phone. Tumukunde, hope you are watching this video. You called your sister. You told her to chase all the state staffs that the information is leaking too much. The second question you asked him that how far of the state, including your sister, they have gone in the plans of arresting Lumbuye Fred, who is talking right now. That was the second question. Janet told you, or Janet informed you that we've tried all our level best to send our troops or our agents to arrest Lumbuye, but we've failed, including Chesty Kaka and the other people who went away with a huge amount of money in dollars. They failed to get me. I told you one thing, you can't get me. Know that you can't get me. I'm not buyable. Sikuli yankusedeza Janet, sikuli yankusedeza iso wadeza Museveni. Gunabaga mulidumu.com era enchamu nnyo. Some of us, we are not interested in money. One time you'll give me money, but next time you're going to kill me. Second time, if I eat money, I've betrayed my nation and I've betrayed my kids and the entire generation of my grandkids. So I don't need any kind of money from you. I don't need any bribe. Please, we need a peaceful transition and we need a peaceful Uganda. Please, enough is enough. Don't engage in any kind of mission of looking for me anymore. Because from Konde, the third question was, or you asked your sister to give you the mission of looking for Fred Lumbuye again because other people, they've failed to arrest me. Let me tell you before you put yourself in trouble, never ever trouble a trouble before trouble troubles you. General Henry Tumukunde, never trouble before a trouble troubles you. You don't know what you are running for and you don't know what you are looking for. You ask for the mission to look for me. Remember, you are still a presidential candidate. You are the among people who are going to be arrested soon or later on international grounds. Be very careful when you are asking for what you can't manage. What's a mission in a joke? Naye ngenda kukolako profile before nga tonali nyanyonyi kujja. Don't send any agent. Nagamba Museveni linnya kwe kenyine nyonyo J1 boba olianga olino musajja olino obulimu abo bubiri Museveni linnya nyonyo J1 ne kugamba gwe Janet nawo mugu wensimbu linnya nyonyo J1 ononyi ne mbaga mutabani wa J1 na nyonya nonyi temusindika muntu kubanga nabaga mu mission za mweze mulina nabantu bamwe bonna tusobola bategira nti ono mbega yazze jjo mwasamirira mulinga obugege obukalu bwasamiridde ku mudaala mulina amaalo mulinga zino mulinga ddoleze ebyayi kubanga ojimanyi nti eno ddole figa za mwezi lyawo ziringa ensawo za pambe zitonye mu enkuba ziryawo tezitegeereka mwena muli bangu bakutegeera ale ne bano be musindika ba agent bangu bakula bakatwala bambe babadde wano wiki namba balinze Lumbuye ku street wiki namba is nowhere to be seen yabalaba abalaba wiki namba bali wano bakazi batu n'abasajja batu bali mu hoteli bakera bawa bali mu bawa cholo baba bawa emigaati bali mu kulya chips and chicken balinda Lumbuye tebamulaba temujja kundaba unless nzato balaba nze mbidi ndi peaceful obononya sida buzibu but I told you to Mukunde don't ever try to ask for this information for this mission to judge sobora kubanze ndagamba I will become a hero or I will become a hero kumwe ku family ya mwajjo za nyambu mwagala kutwala Uganda omwajje kuwa na awulire nja kufuka omujulize nja kufuka saint either muhozi gobo jano nkumalirize rumusikuddam jene to bagobo jana nkumalirize mutu sikuddam gwe kanyigwono musajja yenyini Museveni gwe situko jwano nja kunyiga obulima nawo nja kutegeera fe tuli bako nnyo kati go tumukunde musajja wattu lubuto lukuvuga obugala bijobera nti onywa kwete gwe nambo basa mission jwano mission mubadde mufuga bali badandala gwe nawo giri nnyo jwano nze nja kufuka hero nja kufuka saint on behalf of Uganda to stave them
gwe girinyo jje wano omulimu gwe mukago mai kutulugunya abanda Uganda bateka makomera nothing common sense zero think capacity zero management is zero development is zero ne mu public can't address the public mwogeranga bagenda okufumbira you know for us we fought for this nation we went we purchased guns we went into bush we fought to Afghanistan. Now we have money, we can use each and everybody to get what we want. Motherfucker, you can't fool Ugandans for 40 years. That is impossible. You either go to hell or you leave Uganda in pieces. You think people are dying in Uganda, they are dying for nothing. They have been fighting for their nation. You said that you went to bush to fight for who? You went to fight for your future. You've got your future. Now vacate the nation. But you are there planning to destabilize the nation because for you are interested in getting money and destroying our nation. You think you are going to be there seated looking. Never ever fall before fall falls you. Manyi isomu wandike ebigambo bino biri recording mbiddamu ne mukoti nja biddamu. I'm fighting for my future. I'm fighting for the future of my grandkids. And I'm fighting for my fellow Ugandans who can't speak. You've intimidated each and every Ugandan. Some are in the Nigerians rotting. Some have been killed because they can't speak. For us who can speak, let us speak. Stop intimidating Ugandans. The same family pretending that they're in no position, but at the same time they're acting at night that they're with the family. Please stop fooling Ugandans. Never ever fool before fool fools you. We are tired and exhausted of all the tricks of fooling Ugandans. We are tired. The entire generation is yearning for change. You are keeping on purchasing guns and importing foreign agencies or foreign forces to protect your properties. Whom are you fooling? So take the mission. Come and look for me. Nabagamba nze bintu byenda mu nsi bigwera mu kavera kana kasiringi sebitaano. Sina kyemfira sina ke sina somero sina ki. Bigwera mu kavera kanu swebi. Bitano. And I'm ready to defend my nation, my country. On behalf of all Ugandans. Robert Chagulanyi Center mbuli kimu yakirina n'aguma omutima. Bamukubidde abantu babana bafe bali makomera mbasibike emisango ja treason. Abamu matenza no batisa makomera. But you are there pretending you are gentlemen, putting on suits. Warrior inside of your hearts, you are devils. Mugere mu church ni musambu mukama yebazibo. Wailo mulesa abana babandi nga bali mubakubi empiso z'obutwa mubawadde obutwali mukulya bali mukufa. Nino ogamba praise the Lord mukama yebazibo. Mama mwambadde sapule. Edini mwagifula kyekwaso ninga muli basajja batemba vampire. Gwe bakambuli no fuluta no zara bana bali mukulya chips bana bali mukuvunda bali bakuba emboko buli nako bakeza ku parade. Eno message njagala egende isi boss Simon Babakama. Simon Babakama njagala bakutaage ng'ojja wano lwaleero. Wagenze mu State House olunaku lwajjo ku ssaawa 8 okutu mbada mu meeting paka saa 10 ez'olweggulo. Mumpulirize bulungi nnyo. Nakano njagala mukasale mukasindikire Simon Babakama. Olunaku lwajjo Simon Babakama oba chief Simon Babakama mulamuzi kati nga chairman of commission yabadde mu State House olunaku lwajjo okuva ku saa 8 ez'emisana paka ku ssaawa 10 ez'akawungeezi nga bali mu meeting. Mu meeting eno yabadde mu Janet Kataha Museveni, Muhoozi Kanyerugaba Museveni kennyini Salimu Sale ne Karugire. Onono Karugire mukoddomi wa State House eyo era yakola ye alinga lawyer wa State House. Wepo no mumpembe kiri wa kiwanuka. Bano era be bali ne musango ogwa NUP nga bagala jijjawo ekibiina be bali musango guno. Naye mu meeting eno yatudde ku saa 8 Simon Babakama wajibaddemu. How are going to preside these results? Ngotula mu State House ne bakula results mwagala okuwa na Uganda. In this meeting, Simon Babakama discussed with his fellow mafias in the State House. How are they going to pronounce these results in percentages?
Judge Simon Ewaffe, the chairman EC, yesterday you had a meeting with Yosef Tabasura, the son of Karechezi, Janet Kembabazi, Muhoozi Kanyarugaba, Salim Sare, and the lawyer Karujire, and his partner Chiriwa Chiwanuka. You discussed a lot of issues, but the issues which you discussed on was the percentages you're going to announce during the announcement of the winner of the elections to come to the 21. So, Mr. Simon Ewaffe, come and lie to the public that you didn't attend this meeting. In this meeting, you discussed about the percentage you are going to announce on 14th or on 15th. Each and every participant who attended that meeting had his own percentage of which they want you to pronounce or to give to yourself, Tabasirwa, the son of Karechezi. 1. Yoseri Tibahaburwa, Tabasirwa, the son of Karechezi, whom he killed himself because he was trying to hide his identity from Ugandans. Please, you've been camouflaging all along for 45 years, pretending that you're not Ugandan, but for last we've discovered that you are not Ugandan. That's why you behave awkwardly, arrogantly, because you know you are not working for Ugandans, you're working for yourself. You came to Uganda to steal, to destroy the future and all natural resources of Uganda. So in this meeting, Yosef Tabasirwa, the son of Karechezi, said, he was the first to raise the hand. He said that he prefer the Electoral Commission chairman to announce him with 68%. The second participant was Janet Kembabazi. She said that Museveni should win with 71%. In the same meeting, Muhoozi and Salim Saleh raised their percentages. Salim Saleh, before raising his percentage, he said that we want to show opposition that we hold guns and powers. So, to frustrate these people and to show the international community that we are in control, Simon Ewaffe should announce Yosef Tabasirwa, the son of Karechezi, as a winner with 81% of votes. In that meeting, which you held yesterday at from 2 p.m. up to 4 p.m. in the evening. The meeting in the attendance was Janet Museveni, Muhoozi Kanyarugaba, Museveni himself, Salim Sare, Kalujire, the lawyer of the family, and a son-in-law. In that meeting, they discussed on the percentages which are going to be announced by Simon Ewaffe on the polling day. In the attendance, Museveni was the first to raise his hand and say that I need 68%. Janet, the first so-called lady, said that she needs 71% for his husband or for her husband. Then Muhoozi Kanyarugaba and his father Salim Sare say that they want to put it on record to show the international community that they have power and guns. EC boss should announce Museveni as a winner with 81%. So, Munsonga eno bakulu mwabalota nga mufuka ku lusozi omanyi fedda bwe twalinga twerootolera nga tukula. Omwana eno okufuka aba yanywedde either chai akawungezo ba amazzi. Ate okuloota sibulwadde okufuka sibulwadde. Just abaana abato bwe baba ngali myaka nga bakula mu adolescence. Abaana bano bambi ebiseera bisinga mu kuloota ko baloota bafuka nga yimidde ku lusozi atiiriisa. Mu kutiiriisa kuno era bw'atandika okutiiriisa egenda okulya nga n'amasuuka ebuliri abufuseemu. Mukulu Yosef Tabasirwa mutano wa Karechezi ne banno muli mu kirooto muli ku lusozi waggulu mutiiriisa kumbe mufuka ku Uganda mulooza mugifukako n'endowooza mwefukira kuno kubayita okweyiwa amanda mutumu mpalaata ne mu ngoye nga muwulira bino emwogera byonna bagamba mwe mwaleeta G5 mu Uganda. Ate addition of this information, Salim Saleh is the most coward man, and his son, and the elder brother, Yosef Tabasirwa, the son of Karechezi. They are doing all this, but behind the doors, they are in panic. They are doing all this, but behind the door, they are in panic because they don't know what is next. They have been abusing the international community that they are the one pushing Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the president of Uganda, but knowing that the entire population of Uganda is tired of them. So now they are panicking, although they have guns and they have money, but they are in panic mode right now. Kalugire said that, this is the lawyer and son-in-law of the first family, said that in the meeting. He said that
Although in this meeting we've been discussing about all these percentages, but it will look very awkward. Simon Byabakama to announce that Yosef Tabasirwa, the son of Karekezi, has won this election with 81% of the vote, because the international community knows it right that Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading with 85% of the votes in percentage. So Kalugire, as a lawyer, told them, please hold on, don't rush into unbearable results, because this might cause catastrophe, whereby all the international community right now, they know it's right that since the elections since the campaigns began, BBC, Al Jazeera, ABC, international bodies, including the big nations, the USA, UK, and European Union, they know it from the beginning of the campaign that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the leading candidate in these elections. So the son-in-law and the lawyer of the first family, Kalugire, told them, please don't rush into the decisions. So after this meeting, EC boss Simon Byabakama was told to come back tomorrow, Monday morning, in the State House. After the family, right now to that night, they are going to pass the resolution which percentage Simon Byabakama is going to announce on the election day or on the voting day after the elections or after voting. So now the first family is in the meeting discussing the percentage, because in that meeting Kalugire, the first son and the lawyer, gave them the piece of advice. They shouldn't rush into these percentages, because the international community knows it right that Bobby Wine is leading. So EC boss Simon Byabakama, you were told to come back tomorrow in the morning at the State House to be given the results or the percentage which you will announce after. But Mr. Simon Byabakama, the world is watching you. You are attending all those meetings. We know already that the entire country right now is governed by the RDCs, Major Generals, DPCs, and all are from the first family. And they were given orders of arrest and rig massively in suburbs of Western Uganda, mostly in parts of Munyoro, Toro, Ankore, and the other side of the country. So you are planning a massive rigging, because we know that you can't get any votes anywhere in Uganda. So Mr. Simon Byabakama, tomorrow when you're attending that meeting, make sure that you pass through underground, but not through the main entrance or the back door, because soon I will get the information and the percentage which is going to be given to you, and I will pass that information to the public. Make sure you pass underground. But if you pass to the main gate or back door, I will get the information, and I will come and I will inform the public about the message you've got from the first family. Ngenze maso. Nakano mukanotinge. Oluvanyuma lwakalonga tukalonze ku lunaku lwennyini. Njagala mumpulirize bulungi. Oluvanyuma nga tumaze okulonda akantu kano kennyini akalunga. Robert Kyagulanyi Ssentamu akawangudde naye nga bagenda kulangirira Museveni. Era SFC ne State House nga bagenda okulagira ebivudde mu kulonda. Balina ekiboozibozi ekyokumalwa nga banywerako emberenge zino ez'amawogola kibagenda otandika okunyumya. Mumpulirize bulungi nnyo. Balina ekiboozibozi ekyokumalwa oba kibalira ku mpuuta wano ku kabuusu nga batudde ku kkubo kibagenda okunyumya. Abagenda okinywa bye baani. Abakulu mu magye bagenda okuvaayo kutandika okwerogozza ng'abaliko olubaale w'embizzi nga bagamba nti Museveni yawangula akalulu. Kino kigenda kutwaliramu ne babbuloga ba NRM mugenda okulenga batandika okweyogeza ebigambo bitakwatagana ng'empale za mukama waabwe Museveni nti Museveni yawangudde akalulu kano nga ne EC oba EC tennalangira bivudde mu kulonda. Era bagenda kuleta eboozibozi okutandika okumala mu bannayuganda amaanyi okubalaga nti Yosef Tabasirwa wangudde akalulu kano. Naye njagala baga ekiga kimu. Fa akalu kaffe tukalina nabagambye ennyanja esigala nnyanja ne bwogisenako amazzi tegaggwamu tukulidde kuleka Victoria tunywa amazzi gayo tekalanga. Mugende mulonde mu bungi ate musigale mukuuma akalu kammwe. Museveni talina kkomera lisobola kusiba abantu miliyoni 45 kubanga n'amagye galina tegawula mitwalo wadde mitwalo 4 tagalina kubanga n'amagye mitwalo nagagamba already mitwalo 35 giwagira bannayuganda n'enkyukakyuka ekyo takimanyi. Kati njagala mugende mu bungi muyiwa akalu kano
njagala bulungi mugende mukuuma akalulu agamba gye n'emmundu babatiisatiisa bya bwerere teri kye bagenda bakola mugende mulonda akalulu ono balete amagye gaye bana bali embizzi ku kabuusu batandika okunyuma ebibuuzo Museveni awangudde nga tekyamatanda balangirira aba ena ba bloggers obana bana sime ba ideology sime bikoze bite bana bafu batandika okuleta ebibuuzi byamalwa nga banyumya emboozi ez'ekisiru Museveni awangudde awo ndo wenfundikidde emboozi y'amawulire nga njagala genda ku mwannyinaze Nakangubi full figure ovuddeyo n'okola video n'oteekamu erinnya lyange n'oteekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu erinnya era n'ovuma family bo binyo n'ogifuma nze ndowooza nno mu byobufuzi ebiseera ebisinga twetaaga twogere ideas so si kuwaayira nakonjera bigambo bitakwatagana ng'empale za Mukama Yosef Tabasira mutano wa Kalechezi mwannyinaze Nakangubi full figure nalina kwesonyiwa kubanga nkumanyi nnyo lwakuba saagala kwogerako kuba nalina kwesonyiwa manyi solewo nalina kwesonyiwa naye ebigambo byoyogedde tebinsanyusiza nze nno gwola basiri musiru nga bwolowooza nsobola okuwemula kubanga nkulina mu PhD nsobola okuvuma ne kujjamu n'empale y'omunda kubanga nnamu diploma nsobola okunoonyerezaako nemmanya n'ebikuli waggulu mu magulu ago naye sisobola kubyogera kubanga abantu abalaba information eno bantu babuvunaanyizibwa balina abaana balina okuyiga ebyobufuzi n'okumanya engeri amawulire gye gatambulamu ekyo sisobola kikola okujjako okugaba bino bamanga full figure bw'obanga ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akuzza tewali munnayuganda atasobola kuwemula taliiyo teri munnayuganda atamanyi kitundu kya mbiri bakiyita ng'akibisseeko oba ng'akyambudde teri munnayuganda atasobola kwogera ekigambo kubanga ffenna tulinaako obuntu ate tunyiga tupangulukka ne Mukama Yesu Tabasira mutano wa Kalechezi amanyi tuyita idiots embizi ebiyenje ne tusirika ate naye awemula tukimanyi okuwemula kyovula bantu ffenna bootuwemula tetukyalina kyekisalalo leero naye okuwaayiriza omuntu n'oyogera ebigambo nze ontaddemu nga sikuwogera maze ebbanga w'emyaka emeka sikuwogera kuba sirina budde bwo naye lero njagadde kugamba ebigambo bino omanye nti nina bingi nnyo pulufiga ogenze n'ogamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu nsime biki njala kubuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko kumanya nti Bobi Wine tolina ky'omumanyiko wadde single not tolina ky'omanyiko Robert Kyagulanyi Ssentamu omaze 10 consecutive years nga toyimba nga terina akulanga mu kivulu njala kubuuza full figure wali obaddeko mu firebase ame oba firebase crew wali obadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga asasula ettakere ku wazimba ennyumba wali oguze kakasawo ka sementi nga n'olunaku lwasooka ogenda oba olunaku lwasooka ogenda mu maka ge lwagenda n'omuvubuka simanya ayimba genda ogule emmotoka ne mugendayo wagenda n'abisirika nebigoye bifu nga babi ategese ekyemisana gye tuyita bufe n'ogendawo okulya kwera emmere wagisenera wali ogala gitwala mu kaveera ensi neekulaba ng'olufaanana bubi nnyo tolina ky'omanyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu na famire ye oyogedde ebigambo bingi okwagazaako okudimiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tomumanyi bw'abanga babi tamanyi Kyagulanyi bw'abanga baganda be tamanyi Kyagulanyi n'abayimbi bayimba nabo kati gw'otandika okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu tomumanyi naffe kennyini bamwogerako tetumumanyi ffe tumuyinamu ssuubi nti yagenda otuusa mu Uganda empya naye okumumanyira nti nkiddamu omaze emyaka 10 plus nga toyimba tebakulanga naye mu kivulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omanyiira alina kati ennyimba zafulumiza olwaleero weeziri zitunda kiki omumanyiko tolina oba olina omu ku baganda bwe wayagalako he's less concerned about that kubanga ggwe okuba munyumya emboozi nga muze tulina if story tumumanyi full figure Kyagulanyi tomumanyi Kyagulanyi gw'ogamba mbu simanyi asooka kulaakulanya eggeto singa teyali Kyagulanyi kwogera Kamoocha tiyateekawo studio ne badazadde bemukuyizaawo wandibadde omanye Kamoocha kyenkubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi baakutteko obamanyi obungi kyembuuza muyimbi ki gwe wali oggyeyo gwe mu kibiina kyo oba olina ekibiina kyo n'omuteeka ku nsi nti wuuyo ayimba tomulinaawo wali okozeeko bandi togikolangako wali okozeko studio nga mulimu n'akazindaala akalema tokikolangako tukimanyi bulungi nti n'emmotoka zonna z'olina zonna tolina kaadi yazo bakuwa mbuyinza kuvuga stand tukimanyi bulungi nnyo nze gw'olumba sirina buzibu naawe wabula neesonyiwa kyenjagadde kugamba nti va ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mind about your business abaana bavuma tuvuma nze nsobola okuvuma n'ekuggyako ne waya n'ogenda n'ebutabika bakuteekako n'omenyowoota nze ndi muvumi ndi wa bbaluwa lwakuba nti nina respect ndaba nina famire tulina abakoona bamikwano tulina abantu abakulu babali information otherwise nandikwambudde njala kugamba ekigambo kino omwogendo walampiba abantu babasajja yagala abasajja bo naye kino ekikola kye wali okoze ku Patrick Omujuuka I'm sorry to mention his name but I had to inform you that I know much about you full figure wafunamu ekikolwa ekyokwegatta ne Patrick Omujuuka one way of the other mu biseera bye bibega
bwe nogenda nogabangula ebiwojjolo byo nofunire embuto olwokuba nti wali wegasseko ne Patrick Omujuuka noyagala omusibo olubuto era nogamba omwana wo mukulu mwana Patrick Omujuuka era bwe yatandika okwesimba ne badde mu campaign oba nga tanayingira mu campaign nga kyakola ku CBS oba kyakola ddawa wamupeekanga nnyo akuwa obuyambi bw'omutabani w'omukulu mbu mwana wa Mujuuka naye ng'okimanyi bulungi ayinza okuba yakweyambisaako ko mu kimu mu bizibu kubanga abasajja tulina ebizibu byaffe bitukwatako ng'abantu. Patrick Omujuuka bayakweyambisaako n'omwana n'ogenda ku bisajja by'okufundisa olubuto n'omusiba omwana omukulu nti mwana we n'omupeekanga obubaka obw'ensimbi okulabirira omwana. Patrick Omujuuka abadde ng'awangayo ssente okutuuka lwe kyamuyitirako ndoze emizimu gy'abanyi nga gimugambye so otwala omwana ku DNA. Patrick yakwata omwana amutwala ku DNA nga tomanyi n'amuggyako DNA zagenda okuvaayo ng'omwana si wa Patrick Omujuuka. Baakuyita ku Bat Valley nga ne administration etwala Bat Valley weeri n'ojja. Ne bakugamba tukwetaaga mu meeting wajja bulungi nnyo. Patrick Omujuuka n'akwata DNA results n'azikuba maaso n'agamba tuula wali nga n'omwana dozali amusirisa ddeyo gy'abeera n'amugaana akugamba badde njala mu nnyambe bono bonna baliwo abantu batwala Bat Valley ne bagamba njala mu nnyambe mu ngambire mbabule ekiriga ekiro omwana ono fulufigo gangamba wange si wange. DNA results zisoma zitya DNA zisoma nti omwana si wa Patrick Omujuuka. Ne weekaza n'omugamba nti lwaki watuta omwana ku DNA omukebeza nga tomugambye. Era kyakuyombesa nnyo kubanga omusajja amukulira ebbanga ddene nnyo nga ali omutira n'amaka ng'omukuula ssente ze. Kati njagala omanye nti abantu b'omanyira tukumanyi nnyo. Ebbanga ly'obbidde Patrick Omujuuka oba yakweyambisaako emabega w'emeeza embivulu oba lw'odda mu loogi ki kimanye tukimanyi ne DNA results Patrick Omujuuka yazikola ng'akimanyi ayagala kwejja ku kikazi kigwago gwagisiru ekitalina magezi. Toddanga mu kuyingira mu mazina ga nkima g'omanyiira. Nze I'm ready for battle but I'm concentrated on this regime kubanga twagala eveewo. Gobe ensi yali ekimanyi nti Patrick Omujuuka ali omusibye omwana n'akola DNA nga tomanyi era ekyakuyombesa bonna abaaliwo baakitegeera nti wali ofera omusajja ebbanga eryonna. Kyono kyenyinza okugambako nina bingi nnyo. Nina bingi nnyo ng'okyali mu bandi ya Chance Nalubega okyasitula emizindaalo nga Chance Nalubega akyabeera mu kyabakadde ku Lubaga Road B nze wenzaalibwa. Nkiddamu nina bingi nnyo okuva ng'okyakola mu bandi ya Chance Nalubega ng'ositula emizindaalo nga Chance Nalubega akyasula mu Lubaga Road B efugibwa chairman Makanga kati olwaleero owa NRM. Njagadde kugambako ekyo kyokka kye njagala okugamba. Toddangamu kummanyiira era tokiddangamu ne Kyagulanyi mujje mu kamwako lya ssente zo buulira abantu NRM byegenda okukola so sikumanyira oba Kyagulanyi ssente he is less concerned about your problems si yakugamba ozale buli kiyeje kyosanzeemu olidde mukulu buulira abantu NRM byegenda okukola naye gwe lwogenda n'ojja n'ozinira oba Kyagulanyi ssente muyakulira ki? Ekizibu tulina ekizibu n'abantu abamu befuna nti muli Baganda nga temuli Baganda. Gwe kenyini wano bakubuza kitawo n'omwegaana n'ennyo kuwavaayo ne kitawo nalabika. Ekirala kiri bwe kiti. Omuntu bw'aba yakusinza aba yakusinze. Musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Nkiddamu. Musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga Katonda yamu blessing n'abayitako politically, musically, financially, economically, socially mumute. Akuyiseko aba akuyiseeko mujja agenda otandika okuloga gwe muloga aba yagenda dda. If someone is blessed, if someone he or she indeed is blessed, even if you spend billions and billions of money stopping him on all his activities, you are wasting your time. Robert Kyagulanyi Ssentamu is more blessed than any other musician in Uganda. Politically, socially, financially, economically, religiously, the guy is blessed. Kyagulanyi talina muntu gwe yaganye kukwata ssente gula acres 12 kuzimbako nnyumba. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzimba kalina. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzaala abaana. Kyagulanyi talina musician gwe yagambye kwegatta mu byabufuzi. Kyagulanyi tabaganda nga kukulabirira abaana bammwe. Kyagulanyi tabaganda kusula mu biwuunya, tabaganda kusula mu mazzi, tabaganda kwegaddanga ng'abaliko lubaale. Kyagulanyi talina gwe yali aganye kukola kintu kyonna.
In fact n'abantu mubadde ku blessing bwategeka ebivunde mujja ne mutundawo emirondo gyammwe emmwanyi obupiira bugali mpita wane ebintu okufunako ekyobulamu abamufunye fame. If it wasn't Robert Kyagulanyi Center, nobody's got to know you. Nobody would have been knowing you right now. You are blogging around, you're abusing Robert Kyagulanyi Center. Who knew you? If it wasn't Robert Kyagulanyi Center with the people power, ani andibadde kuwa bargaining power kutuka joli? If I may ask, teri yali akumanyi. You should appreciate bango oli munjoro ganti, please let me appreciate this man. Tewali yali akumanyi. Including me, nobody who knew me. But it was Robert Kyagulanyi Center public okujja okummanya. Okitegera? Abantu amulumba Robert Kyagulanyi Center musiya baganda okubeera prosper mu bulamu bwammwe. Abale mufuna sente zammwe muzigula mu motoka. Bamufuna sente zammwe muzimalira mu loji mbakazi. Bamufuna sente zammwe mugenda Bulaya kukwana. Bamufuna sente zammwe mugenda zikola mu masabo abala mwafu okuloga kwa bafuukira okuloga. Abala mufuwe minde mbiri zabafuukire mindi. Owulira abala mugenda kulaluka kankubuulire ne bwologo omuntu nga togenda musanga. Ne bonofuwe mindi ne kuyita mu matu n'eviri ne zimyuka ne zifuka za kyenvu togenda kusanga Robert Kyagulanyi Center. He is blessed and protected by God. Museveni banakuwa billions and billions of money to fight Robert Kyagulanyi Center, but you want to win him because he's blessed and protected and he is loved. You are paid to abuse him. We are not paid to protect him. All the state machineries and state financed are focused Robert Kyagulanyi Center. Robert Kyagulanyi Center, he doesn't even spend a single coin to protect his family and his properties. He's just there on the sake of God. So don't you see the difference between someone who is forcing himself to be blessed and someone who is blessed? Please, grow up. Wake up before it's too late. Eyakusinze aba yakusinze. Ne bw'ono okola tonakyogera mugamba. Tonakyogera mugamba. Kyagulanyi bw'abanga ine ensawo y'amanda emu n'agitunda asobola okujja mu billions. Kwe ne bakuwalola y'amanda tosobola gijjamu wadde akasente. Kyagulanyi talina buloga gw'asasula mu baba basasula deba bwana emmotoka. Kyagulanyi bantu bazze ku campaign talina gwagulidde mafuta abantu bagasasudde. Kati let me inform you this last nkubuulire. This man is blessed. Kino kijje kunze. Robert Kyagulanyi Center mu 14 agenda fuuka president wa Uganda. Netugenda kulaga. This is my idea kanje kugamba atengenda kwa peninga. Uganda batubanja billions and billions of money in debts ku international level. But within the 2 first year banda Uganda kabere mwana muto tugenda kwata sente tusasule debt ya Uganda tugisasule within the starting 2 years Uganda ebere debt free. Buli muntu anasoboka ajja kwata omutwalo 15 abakakade bagenda kawa tusasula abazungu sente zabe zonna tuzimalejo free of charge because of Robert Kyagulanyi Center and the love je tulina. Nkiddamu abantu be Singapore Malaysia basasula government ye bali bagala bwe yajja mu buyinza. Singapore Malaysia bali bagibanja billions and billions of money mu World Bank MF. Omukulembeze gwe bali bagala bwe yajja buli muntu yakwata sente za Uganda omutwalo gumu ne bazisasula buli mwezi nga basasula omutwalo gumu. Malaysia ne sasule banja mu mwaka gumu ne ligwe Malaysia tebagibanja kyovula nti ekula eringanga bisagaze edduka. Kye tugenda okukola ku Robert Kyagulanyi to show you that the man is blessed ate tumwagala twagala change by all means. Mwe thinking capacity jamwe kuba wa sente kugenda gula motoka kudda muloji kulya mayirungi kuzimba matama jobera nti muri mu winter fo bali mu winter tutuna bulungi. Okitegera kyo nkibagambye bwoba yagala Robert Kyagulanyi blessed ezo sente zebabanja government ya Uganda tugenda zisasula within the 2 years term nga tanaweza de myaka 3 mu term tugenda zisasula. Abo mutwalo abe 5 abe mitwale 10 abakakadde tugenda zisasula tukulaga nti Kyagulanyi tagenda kujja sente kumuwa musolo musime tusasula mazumbe ganja gabazu tugenda zisasula by all means tugenda zisasula mu myaka ebiri. Ola campaign azitambuzizza nga musibye mobile money sime musibye account sime mukutta abantu campaign ziwedde katugenda kulonda. Campaign tugenda kulonda mwe mulire muina sente muine munde mutandise okudduka muddeno mulinga abali ko lubale mudduka tugenda kukola buli ekisoboka. Bino byenjogera mbyogera kubanga njagala change ate njagala eggwanga lyange nzire mu njano nvuma mvume mirudu 10 I don't care kubanga when I'm fighting for my nation and when I'm fighting for the oppressed people I don't care any kind of abuse. You are free to abuse me but I'm telling you the truth and I know who the hell are you.
But unfortunately, mbale sagala kulumba do kubuli. But stop attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu. One, stula mu buliri bwo. Omuzempo mumpuyo wansoboze nti singa teyali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze ani yandimpisa okuntwala mu NRM. Gwe, ani yandikusa okutwala mu NRM. If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu, who? What ideas were you leading? What additional value were you adding to NRM? Nothing and zero. But because NRM was in panic, fearing Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his supporters, they purchased you from there and you went to NRM. That's all what you have. Nothing you can add on yourself. Tabasola, the son of Kariches. If NRM has power, why are they rigging elections? If NRM has power, why are they arresting people day and night? Ono mchana gobanga mukazi watu gobajje kubulanga omuduka linga atunde ngoye bamututira bamutwala mutabani wasigadde miranga. Uganda limu kuwamba abantu baye basasula omusolo. Nemba gamba mu baba NRM muluza temutegeera abantu abali makomere bamaka kwata since campaign zata nkuba Kyagulanyi bajjamba ofuzi abo ku Uganda ne economy bakola ebitundu 15 ku 10 abayino sasula omusolo. Abamba vuga Boda, abamba ina restaurant, abamba ina amaduuka, abalaba importing ebintu, abalaba kola buli kimu. Buli lwabera mu komera gwo spending ko sera tezotalina songa ate yandibadde nga ali mu public atambula, economy yandibadde etambula. And this is my last warning to yourself, Tabasula, the son of Kaleches, and his entire Nkwezenge. The moment you mess up and rig elections, don't blame anybody to the outcomes. And you can't force yourself on people. Because you are going to mess up the nation, whereby economically Uganda is going down, politically Uganda is going down, socially Uganda is going to go down. So please don't force yourself on Ugandans, and don't use any kind of excessive power on Ugandans, because we are tired of your regime and your ignorances, your arrogance, intimidation, and killing Ugandans. Please, mugende mujje obukonge bwammwe, mugende mulonde mbungi, mukuuma akalulu kammwe. Enjawulo gye tulina bano babbe tulina bwe tugenda obakwatira. Enjawulo gye tulina buli muntu anakyunyizibwa abagenda okuddamu ebibuuzo weebali. Nalabye omumpembe alina otulevu otuwanvuyirivu ng'ayogera ebiga bitakwatagana. Ono yakulira amakomera. Mukulu Simon Byabasajja, owaye Simon Byabasajja omukulu wa makomera, mmanyi nti one time naawe ogenda kufuukako omusibe ali mu kkomera omwo. Muyina arrogance eyogera mu bannayuganda nga mulinga abalowooza nti ensi mwanjigula. Byabasajja oba Byabasajja oba Byabaki mukulu, njagala respecting ekisooka, respecting amateeka. Ekyokubiri, respect your family. Ekyokusatu, twetaaga ebintu ebikulaakulanya eggwanga lani okukola ki? Okutta abantu. Ojja kuba mu kkomera ng'olina okuddamu ebibuuzo, ate ng'olina by'olina okuddamu eri eggwanga n'abantu ba bulijjo. Nze nno sigenda balwisa Mukama bankumira takumira mpeera. N'akulabako akatono aba akyadde mukkirize okugenda kwange. Enswaso etayanula yereega engalabi. Kangende empumuze engalabi yange nga n'obudde bukyali. Era we tugambira nti Dawudi ddeebudde obudde butuuse. We tugambira nti nsanze omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye, ggwe eryo lyakula ddyo ddisiga otandika oddikola ky'oddinoga. Munnange nno atali okutambulira kusibira y'amenvu, mundeke nange ngende mpumulemu. Naye temwerabira ng'ennaku z'omwezi 14 omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku kifo kya namba 5 mulonda n'emirembe. Tosaza mu kalulu ka Yosef Tabasula mutano wa Kalekyezi tikinga Kyagulanyi ne manvuuli, abakulembeze bonna tubalonde tubateeke kyenkanyi. Abantu baffe bennyini ababuliziddwawo kitadonye kya Muganda Feseri Nkuuma n'omukyala gwe bakwatidde ku bulange obawambira bamutuwala. Mama yonna gy'oli tukusabira naye nga tugenda tutandika okunoonyereza baani abakututte n'olwaki bakututte. Njala kumaliza nga mbagamba nti olwaleero ebadde special edition, naye olw'okuba twagala kukyusa ggwanga program y'olwessande ebimuli Mbulange Mmengo ngenda giyimirizaamu mpaka nga tuyingidde ensi ensuubize. Nkiddamu program eya buli lwassande ey'ombimuli Mbulange Mmengo ngenda giyimirizaamu antiru nga tuzze mu Uganda empya, kubanga nabagambye struggle etandika 14. So omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga kino kyekikweyibaza nti nkuvuddeko, kubanga singa nfuna information ekwatako I'll come back. Ate sijja kuddira ku Sunday mbimuli. Kwamba gambi I've suspended all bimuli program of Lange Mmengo starting today until we enter the new Uganda.
Bwe Robert Kyagulanyi Ssentamu is the new president of Uganda. So right now tugenda kubeera mu politics kasameme paka nga tufunye gwange pya. But emmengo temugezene mukola ebikolo by'ekisiro mwoza nti neeba sembajjeeko amaaso gange kwegali mpaka naddala mumpembe Charles Peter Mayiga nkulabula togezane we kubya lubaala ataliwo wama kubanga ulwalewo mujja Tanzania na Nigeria nkulaba program yore Sunday bimuli suspend is until further notice nga Uganda eteredde mukitegedde bulungi kubaka tuyina programs zikasameme zigenda okujja tumenda okufuna information. So may God bless Ugandans, stay blessed. Mwenna mbagala nyo bana Uganda bino just okuliza mweberere muti babatiisa tiisa okufa kumu n'okuzukira kumu. Tuyinza n'okubanga tuli ku nsi kuno tukubembe kuno tuleekana naye nga mugulu wasinga obulungi nga tuti okufa. Yensokola kya bagenda tebakola kitibadda. So gwali awo ozambu simanyi tuti okufa. Waliwo yafudde nadda tadda kubanga tuyinza okuba tulina tukubembe kuno nga gye balagayo wasinga obulungi. Do you copy? So mweberere mu kulwanira eggwanga lyammwe. Gobayita hero yo muntu walwanira eggwanga lyo ditusawirira okubeera. Kyagulanyi Road ya kati yafuka dda hiyo. Ate tuwagala nga tufuzeeko tulabe embeera empya bwetambula mu Uganda. Mukama bankumira takumira mpeera. Mwina kyemumanja? Temuna kyemumanja. Naye aba ISO, CMY, SFC mwegendereze. Ekibatambulirako temukimanyi. Safe House mmote kabana Uganda ekibatambulirako temukimanyi. Moses Kigongo kantandika kola profile gwe nja kuterako message Moses Kigongo enzijako nja kujja. Kuba gwe ntegedde gwo omuntu silent killer ali mu system. Bonna diversion ezibakoze musimayo abakyuse teri akyusa abantu babadde babanja sere bali babaddukako. Teri wanupu akyuse nga tebalaze kadi zaabwe. Wachi basabye sente immediate nga batuse mu meeting. Abanupu tusaba sente. Waliwo nanupu basaba sente. Fere twagala sente twagala change. Sete wabuza. Mukama bakumira takumira mpeera. Tumiddeko ku ba bloggers mwenna abasigadde ku mulamwa n'aba commenting n'aba posting ambagala nnyo. Abagenda mukama bawumuze emirembe tuli basanga. Ekirabuli alina page ng'ekyali ku mulamwa please mugikumbe nnyo. Abatamanya ngamba tebatudde. Abagala okuhakinga page yange mujja kulwawo nga muna abakugocha. Nze yange tebagihakinga nabagambirawo. Mwiraba.